Buterevu tuli ku the buzz UG amanya bampita Morio UG mpola mpola tugezaako kubategeeza ebigenda maaso mu entertainment industry mu fashion current events nebirala bingi wanooka kubafa abasinga mu kino ekintu naye kansoke mbabuzeeko mwena abatu supportinga abatugoberera mwe balenyo kye mukola kyamaanyi mbabuzaako kansubire buli kimu kitambula bulungi abali mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo mwe balenyo abali wabweru w'eggwanga abali mu South Africa abali mu US abali Dubai kyakabinyo namwe mbatumiddeko mwe balenyo obaka bamwe tuba tubufuna wano ku the buzz UG abatana bakusubscribinga era mbajukiza nti soko subscribing onyigene kukadde awojja kuba osobola kumanya buli kimu ekigenda mu maaso mu Uganda ne mu nsi yonna wanooka latest information ojja wanooka tetuteeka mu edit wabula bintu bingi betugenda okwogerako mwana mulenzi Wyke Benda mutegera bulungi wa Mpaka Records. Wyke Benda yanditekawo record ye yanditekawo record ye mu music industry ye Uganda naye nga tetunaba kugenda mu maaso ne Wyke Benda record ye jagenda okuteeka wakatusooke togere ku Gravity omutujju nga bwokimanyi nti abayimbi bangi okuva lwe bateekawo omugalo okuva mu mwezi ogwokusatu abayimbi bonna bakaaba ebivulu tebikola aba promoter aba DJ ebivulu tebikola baka bageza kuwandikira government president Museveni bageza kumugamba nti musajja naffe tute naffe tukole tusobola kugendera ku SOPs oba guidelines ezatekebwawo ministry ebyobulamu naye era omukulembeze buli lwayogera naffe buli lwakola address takona ku entertainment oba entertainment yajerabira nalaba ba OS bona bavaayo ne bawandika request yabwe nga basaba nti basobola kuteekawo concert nabo at least nga bagamba nti bagala abantu bibiri boka churches bazigulawo nabo abali mu entertainment babalozeeko naye up to now entertainment industry ekyali ku mugalo ekyali ku lockdown naye mabega kwao mwalabya akavuya katandise omuyimbi bwe bamukute gwe bayita Omale ne Thames abayimbi aba Nigeria abo waliwe promoter yaba hiringa ne bajja mu Uganda ne bakola ekivulu ye ku Ddungu Resort wali eri Munyonyo abayimbi aba Uganda be baawulira ne batabuka esi yatabuka era mwalaba n'abayimbi aba Nigeria bavaayo ne batulaga nti bo bali wamu bavaayo ne bagamba nti omuyimbi wabe bamute naye wano Ziza Bafana bamusiba Tanzania naye tetwalaba abayimbi aba Uganda kuvaayo dobozi lyabwe kuvaayo kogera nti omuyimbi waffe mumute naye mwalabye ku bayimbi aba Nigeria nti ekino ekintu kyetagisa mu industry omuyimbi waffe baba ino obuzibu bwafunye fena tusitukiremu tuje dobozi lyaffe kati ekyo mwakirabide kuba Nigeria singa namwe mukozesa dobozi lyamwe nga ba Nigeria era nze ndowooza ne industry bandi badde bagigula odda naye abayimbi buli omu ali bibye ono ali bibye tetukolera wamu buli omu ali bibye kati bwe tuba tweyongeddeyo ng'ekyo tukivuddeko oyo omuyimbi bamutadde ne saa zino wenjogera kati yatuuse Nigeria abayimbi abasinga bawulidde ebyo ne bagamba banna ekijja kitya ffe aba Uganda tukyali ku lockdown mwagana okututa tukole omuyimbi mu Nigeria najja wano na performing abayimbi tebabadde basanyufu abasinga omuli basindi n'abalala bangi kati naye Gravity bwe yawulidde ebyo n'atukakasa nti ye agenda kuteekawo concert mu Christmas season ene yagambye nti ye agenda ku staginga concert ku Freedom City ndiye agenda kumenya ebiragiro ebyatekebwawo ekitongole ky'ebyobulamu agambye nti yetatidde kuba yabadde ku interview n'agamba nze sitidde ngenda ku staginga concert yange ku Freedom City kuba kiri bubi sina kyakola yoyo mwana mulenzi Gravity yembere eriwo era teri atakimanyi nti abayimbi bali bubi ba promoter ba DJ basically entertainment industry yonna abantu bali bubi kiri bubi ndowooza government yandibadde ekiroozamuuko abantu ne babata at least kana kaseera ka Christmas ne bakola ku kasente nabo ne betereza so kyekyo kiriwo wabula batwe tweyongeddeyo ne story ya Wyke Benda gayono wa Mpaka Records ye muyimbi oba ye muyimbi akulira ekibiina ekitwala abayimbi oba ye president w'ekibiina kye bayita UMA ekitwala abayimbi Wyke Benda yavuddeyo n'awandika ku Twitter ye n'agamba nti ye lockdown yeno bwe bana bagijeyo nga bakkiriza concerts oba okukola oba ku resuminga yagamba nti concert ye janaateekawo nga lockdown evuddewo ticket ejja kuba ya $5,000 buli omu ye muyimbi Wyke Benda
yagambye nti ticket ye ejja kuba ya $5,000 ekyo sikirabangako wano mu Uganda nga mukimanyi nti tubadde concert zibadde zibeerawo naye nga omuyimbi okuteekawo concert 15,000 mutwalo naye yagambye nti ticket ye buli omu anayingira concert ye alina okusasula $5,000 eyo ticket ye ey'omuntu wa bulijjo $5,000 ye Wyke Benda zibanga $10 ndoza zibanga $15 eba record ya maanyi kuba tuze tulaba abayimbi abamanyi wano abamanyi ba Dr. Jose Chameleone ba Bebe Cool ba Eddie Kenzo ba Bobby Wine era nabo concert zezo tebazikola ngako kitegeeza nti ndoza eno concert ejja kuba expensive wagikola era mu East Africa ndoza ajja kuba yasoose okuteekawo concert nga ticket ya bay eri expensive. So tulinze Wyke Benda oba ebigambo bya abadde asaaga naye agambye nti lockdown bwe naba avuddewo agenda tulaga kangenda teekawo concert eyo era kati bana Uganda bafani ba music industry mumanye nti mukunganya kasente mugende mu supporting Wyke Benda era agambye nti banagulawo bwe bati mujja kulaba posters era musobole okumanya concert eriyo di era agambye nti ye ali mu kweteekateeka ye Wyke Benda. So tusubira n'abayimbi abalala bangi okuvaayo nabo balinze nti bwe banatugulirawo nabo bagenda tuteekawo concert over the weekend era mwalabye gundi esaturating ku social media nga bagamba nti baguddewo ebivulu era twalabye amawole nga gasaturating ndowooza aba Uganda Cultural Centers be batadde post eyo nga bagamba nti baguddewo nti ebivulu oba amabaala ne concerts byonna wabula ate wayisewo dakika zibadde nga 5 ate ministry y'ebyobulamu nevaina gamba tife tetunata mabaala oba concerts zonna yabitaddeyo mu bukyamu kati abantu ne babeera confused ne beebuuza kyekigenda maaso sajja badde batandise okuteeka mwengato nga bagamba nti banaaye era tugenda kusanyuka Christmas tulina okikuba naye ate bawulidde amawulire nga bagamba nti yataddeyo post eyo yagitaddeyo bubi post ya mawulire yagafunye mu bukyamu kati era still tukyali ku muggalo abantu abali mu entertainment kiraga nti ne Christmas festive season eno tekibangawo tuyinza okulya Christmas nga tuli ku muggalo teri bya kucyakala teri bya kugenda mu bivulu abayimbi badde basinga okukola kasente mu festive season era kiyinza obutabeerawo ku luno simanyi oba tugenda kikola tutya nga abayimbi okufuna ku kasente yeyembera eriwo muganda wange naye nga amawulire mangi era nkujukiza ntuli ku The Buzz UG boba tona subscribing awo onyigene ku kadde awojja kuba osobola kumanya buli kimu ekigenda mu maaso